Abatulaba gye musinzidde yonna ku Mukutu Viki Exclusive ziri ennaku z'omwezi 15 era ng'olunaku olwaleero ndi Magere wano ku polling station gye bayita Freedom n'ebirala ebiddako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate wa National Unity Platform wakubidde akalulu ke olunaku olwaleero ate nga n'omukyala Bobi naye wano wannyini mu kifo wendi wakubidde akalulu ke zibadde ssaawa 5 ndowooza n'eddakiika nga meka wano zibadde ssaawa 5 mukaaga n'eddakiika 14 lwe batuuse ku polling station eno ate bwe bati ne baba nga batandika okusuula akalulu kaabwe. Bano bombi batikinze umbrella era nga akalulu kaabwe bakakuumye nga si kakyama basobodde butereevu nnyo nnyini ddala okukakuba ne bakalaga ensi yonna. Omukyala Bobi alondedde ku polling station eno wano wendi waliwo polling stations nga 4 then kakati ate ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu akubidde akalulu ke sides zeeri gyogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo olengera. Bw'amaliriza bw'ati okusuula akalulu ke okwosaako ne mukyala we basobodde okubeera nga ate ab'ebyokwerinda bongerwako mu polling station eno era nga kyetugenda maaso n'okuba nga tulaba mu kaseera kano be bakuumaddembe oba be basirikale abagenze maaso n'okuba nti batandise okwongerayo abantu oba batandise okubeera nga abantu babasindiikiriza okudda emabega. Yes, bagezaako okulaba nga bakiriyalinga abantu abadde bayimiridde mu meters 20 and of course n'okubeera nga weeyongerayo babasindiikiriza okuba nga bavaawo era nga Amajje weegali bulungi nnyo ne police weeri and of course n'ebitongole ebyo by'okwerinda ebirala byonna bye tusobola okubeera nga tumanya mu ggwanga lino Uganda n'embeera nga bwetambula mu kaseera kano. Kameramaani gwennyini olwaleero atya okutunuza kamera gye mugamba tafaayo kale ekintu bwekyo bwe kiri so tugenda kuba tukuwa embeera yonna nga bwetambudde butya bwalonze azatya asoose n'ayogerako wali eri mu makage emagere nga tanaba kusimbula kwata kubo kujja wano ku polling station and then bw'amaze najja n'alyoka alonda oluvannyuma abantu ndaba batandise okubeera nga basindiikirizibwa batandise okubeera nga balagirwa ewatali bweyagalire okubanga batambula okweyongerayo nga bogenda maaso sides zeeri abakuumaddembe bagenda maaso n'okubeera nga nayo basazeeko sides zeeyo olaba distance abantu gye bagenda maaso n'okubeera nti babasindiikiririzaamu. Osobola okuba nti olengera polling station wano wendi abamu bakyali mu layini and then this side bwe tunaaba tukuzuumingidde ojja kulaba nga abantu ababadde waliwo nawonna abakwatiridde batandise okuba nga basindiikirizibwa oba abantu ababadde bayimiridde oluuyi olwo batandise okubeera nga bagobebwawo. So si side eno yokka newali ebidduka we bibadde bipaakinze it's okay papa newali ebidduka we babadde babipaakinze osobola okubeera nga weetegereza embeera egenda maaso poliisi egezaako okuba nti ekliyaringa egezaako okulaba nga ejjawo akakuubagano oba egezaako okujjawo akalipagano akaliwo mu mbeera ey'okuba nti basika ebidduka balagira bannannyini byo basobole okubeera nga babyongerayo oba basobole okubeera nga bavaawo era tutandise okulaba abantu abamu kati bayimiridde eri okusukka ekkubo oba kye tuyita obusukka kkubo ate tetumanyi oba ab'ebyokwerinda wo bagenda kubaganya okusobola okubeera nti babeerawo. Wenyimiridde wano oyinza okugamba nti meters 20 ziwera okuva ku Luguwa oba okuva ku kifo ewalondebwa naye ate mu kaseera keekamu wano wennyini wenyimiridde ne distance eri ewali ab'ebyokwerinda olabira ddala nga distance nene nnyo nnyini ddala. So tugenda kuba tukutusaako embeera yonna nga bweri nga bweyimiridde mu kaseera kano. Tubeebaza nnyo leero 15 omwezi gwa January era nga lwe lunaku lw'okulonda. Okulonda kuli mu kugenda maaso mu Uganda naye internet n'emitimbagano gyonna gisaliddwako. Ekikola eky'obuswavu ennyo ekikola eky'okuzza ennyo eggwanga emabega kwegamba okulonda kugenda maaso mu kizikiza mu Uganda. Basazeko internet bannayuganda baleme kuwuliziganya naye n'ensi eri ebweru wa Uganda ereme kumanya kigenda maaso mu Uganda. Tugenda mu kulonda naye ba agenti baffe bakwatiddwa abalala bayigibwa okwetolola eggwanga mu Western Uganda ne mu Northern Uganda. Ba agenti baffe abasinga obungi babakutte ng'omwe muli ne deputy president waffe Jole Jacqueline Tukamushaba owa Western Uganda bamukutte tutegezeddwa ti abagoberedde motoka emutute y'ekika kya drone
bamulabye nga bamuvuga bamutwala mu barracks. Coordinator waffe Western Uganda Bright Muhumuza naye yawambiddwa olunaku lw'eggulo tetumanyi gyali, n'abalala bangi nnyo mu Western Uganda ne mu Northern Uganda. Tutegezeddwa n'okutegeezebwa nti ebitundu nga Ntebe n'ebirala bingi ba presiding officer bonna basirikale ba SFC be bataddewo okuddukanya okulonda. Era nga bituze tubagamba nti mwambye Bakamasi ali mitambo gy'okulonda kuno, wabula Amajje gawambye okulonda. Mwenna banamawulire nkakasa ku ssaawa eno mwakitegedde dda nti ebyuma bye baleeta bya BVVK tebikola. Sente nyingi biliyoni ne biliyoni ez'omu omusolo ezagenda okugula ebyo ebyuma nga bagambye ebyo bigenda okuyamba okuwala okubba obululu tebikola. So abantu balonda manually. Naye newankubadde biri bwe bityo, Bannayuganda tubakonze era twongera obbakunga okugenda okulonda ate babeerewo bakuuma akalulu kaabwe kuba bo bennyini basobola okyekolera. Nange ne mukyala wange tugenda kulonda awo e Magere ku Freedom Square. Pozi n'okwogera ku drone ezasiibye wano olunaku lwajjo okutandika ssaawa 10 zabadde wano naye nga ntonotono, naye ekiro kyonna drone zabadde zeetooloola amaka gaffe nga n'ezimu zikka ne zijja ku lubalaza era ezimu twazifilminze. Internet bw'eneebidda ezzeeko tujja kusobola okubigabana n'abantu.
Okay, to the side. Media guys, now this is guys, let's come out of Mpora temukona. Even this one is in front. Bro, next time this side. Mama, hello. the presiding officer. Joseph, daku ink. Officer, on the box. Que voy a ir a cuero. Katulange.
Newano. Newano. Yeah, no president. This side. So the one who pushed it, he went. Hello. You good there?
Mommy, slowly like that, slowly like that. Thank you. Nemukyalawe direct. Yes. As we move. Wali. Okay, a very good morning to all of you fellow Ugandans and friends of Uganda across the world. Today is the 15th of January and today is when we hold our general elections. As we hold our general elections in Uganda, the world should be reminded that we're holding elections in the dark. The internet has been switched off across the country. This is done in order to facilitate the intended rigging of the regime. Otherwise, why would the people of Uganda be denied the right to communicate, and why the Ugandan election should be held in the dark? As the election is ongoing, many of our agents have been arrested and others are on the run. Our Deputy President in charge of Western Uganda, Jolly Jacqueline Tukamshaba, has been arrested and taken away to an unknown location. People that followed the car that picked her told us that it drove towards the army barracks. Also, our coordinator in charge of Western Uganda, Bright Muhumuza, was picked up yesterday. We still don't know where he is. Many others across the country have been picked up. Generally, almost all through Western Uganda and Northern Uganda, our agents have been arrested with our election materials, with the letters that are supposed to authorize our polling agents, also confiscated. We also have information that the polling, the presiding officers in charge of the election in Entebbe and many other places are actually soldiers. The regime has deployed SFC soldiers to take over the election, to work as presiding officers in these various places. I'm sure you journalists have already learned that the biometric machines upon which billions and billions of money were spent have failed to work. The biometric machines were apparently imported to prevent rigging, but now they have largely failed, so people are voting manually. That and many other irregularities are ongoing, but nevertheless, we encourage the people of Uganda to vote and observe the election. I still call upon all of you that have not voted to rush to the polling stations and vote.
Your vote is your voice, and you must not allow anybody to suffocate it. And we still call upon those that are able to stay 20 meters away from the polling desk and observe the goings on, and if possible, record them. We are confident that we are winning this election, but also know that the military and all security agencies are up to help the incumbent to rig the election, which we encourage the people of Uganda to resist. Now, my wife and I are heading to our polling station at Magere Freedom Square to vote. So help us, God. Are we confident of the win? We are confident of the people's support. We are confident that people are turning up in large numbers to vote, and they are going to vote for change. Whether or not what is announced is going to reflect the real result, that is where the question is. I've already told you that our agents have been picked up almost in all of Western Uganda and Northern Uganda, including our Deputy President in charge of Western Uganda. She was picked up by a van, we call them drones here, and driven apparently to a military barracks. We've also told you that in many places, including in Entebbe, the presiding officers are soldiers. They've picked SFC soldiers to take over that voting exercise. So, while we are confident about winning the vote, we have questions about the declaration of the rightful result. Well, noting that Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, long ago descended into the arena and was publicly seen making statements that are in support of one side, showing he has a side. You have seen soldiers, senior military officers campaigning for the incumbent, and also, like I've informed you, the soldiers have been turned into presiding officers. Now we are winning. Whether or not the rightful result is announced, now that is up to the regime, it's up to Mr. Byabakama, and we've constantly told him to exercise his mandate legally and rightfully and announce the right result, not to provoke the people of Uganda. Thank you.